zino gye buvuddeko omukulu gwe bayita Gravity omutuju abadde alumba nnyo omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleon. Omukulu gwe bayita weasel yamusookeddemu wanamutegeeza nti omusajja gw'olumba bakoze erinnya lyabwe balikoledde ebbanga n'ebbanga naye lwaki todda ku levo yo. Omukulu weasel wuuno nga twetegeera ggwanga muje. Muganda wange Gravity kuba mukwano gwange nnyo sijja ate kugenda kuba baweereza oli obubaka kyenyinza omugamba mama Gravity ze totuukangako ku levo ya Red and Weasel. Nze njagala kubuulira mazima mama Gravity totuukangako ku levo ya Red and Weasel. BET, MTV Ima, name it. Wamma gwe kakkana oba olina stress wamma oba olina stress nekimanyi stress agira nange yankwatamu kemabega enaddala ng'onoonya oluyimba nga toluyina. Wamma Gravity wange wano Makindi wetubeera ne Chameleon wange wali oba olina ekintu kyoyagala okugamba mukulu wo jangu tutuule. Gravity wamma ebyaddala Chameleon tomusobola nange tosobola kunsobola naate tetujja byerangira abantu bakoze okuvanga gwe okyali munappi si mupampa. Ye weasel waliwo ebigambo Gravity byayogera eri Chameleon ng'agamba nti ekivulu kale weasel agambe Gravity jangu twogere kuba ebyokola tebina gye byongera ndongo. Wamma jangu twogere oba Chameleon alina kyeyakola ajja kiŋŋambe oba tosula kimugamba nze nja kituusaayo. Nze munnange waliwo ebintu bye nayiga amaanyi tegamala buli kintu. Sometimes kiba about talking. Zirange ennyumba ne Chameleon nejjo twayombi naye mutuula wansi ne mukola nagamba weasel wankoze bubi wakoze boti. So entalo teziyinza kuggwera eyo ne Ukraine we berwana ne Russia balina we bamiitingira ne bakola ki tolwanira eyo jangu otuule ne mukulu wo kubanga kitegedde. Gravity yavaayo n'ayogera ebigambo bino bingi nnyo ebimu biibino. Tulina emirimu gyaffe, tulina ebintu ebyokukola. Tegeera nze ndi busy kati ate nziremu ebyo. Sina mpalana naye ndi busy. Ngenda mu zituwa zange. Kati ate nze ebintu bya Chameleon akola ebibye nange nkola ebyange. Tuli busy. Tuli mutuwa. Tujali mu tusimbudda mu jeje tusimajenye mu kituli. Eggwanga mu jeru kase alise katulirinde lijje. Chameleon wesibe bbiri eggwanga eritaje. Anywera eggwanga lisogaana okujja. Andi kati ngai nagamba munambe mu yekenzo. Chameleon yadda munamba 38. Ye Gravity byebigambo ebyo Chameleon ategeeza nti omukulu oyo alina eddembe okwogera byayagala naye wulira kubanga omuntu yena ng'okola business geze nti omuntu okola mu katale omuntu w'akatale k'e Makindi amanyi kikwata ku katale ke Wakiseka amanyi kikwata ku katale ke Kaleero mbiraba naye buli omu alina ezijajjajjamu ati ye bwabanga ekyo kyekimunyumira okukola temumugyako ddembe muleke akola byakola kibyakola. At the end of the day awakulina otokola kitwakulemu muleke yeyagale bwe twakola waliwo abaana abagagga nga bavuga bugaali tetwavuganga gugulu ne teriya nenyamunekwaffe national tunonya lyali ssanyu ebeetu mugimulekere. Ye Chameleon oyo ng'ayogera ku Gravity agamba nti Gravity amukoledde obulango bungi nnyo yeebuuza lwaki abaana bato tebajjukira oba nti omusajja oyo mukwano gwange Gravity namuwaako obulango bungi nnyo lwakuba naye babaga nti omuntu yeerabira kize mu maaso ga kamera. Lonki eyasooka namukola yakalango, lonki eyokubiri namukola yakalango, lonki eyokusatu namukola yakalango, n'eyokuna lwaki namukola obulango naye njagala asajja akule naye afuuke. Kati baba yafuuka nga takyetaaga bulango. Ye Chameleon omukulu n'ayogedde ku bayimbi ab'omu Manyira omuli bitone Gravity abajjira mu mbeera y'okuba ate bamuyimukirako agamba nti wulira abantu bajja bagamba nti nze ninga loofu ya mugaati bw'otula mu silayisi embeera gusigala muki osanga bwatu benatondebwa nga Katonda. By the way nze nina okutondawo abayimbi mu bulungi ne muki abazze nga boogere naye mu bulungi n'abo abagala okuyita mu mbeera y'ekiyaaye ey'okuba nti bavoola ba disrespect nga nabo banoonya kuyitawo. Nja kujjukiza nti King Saha yakolako show nga nange nina show kuli Sevens n'akola show n'akaba n'amaziga byonna kati buli muntu akkirizibwa ddembe lye. Nze sifaayo kasitamba nga Uganda Music akola kitegedde. Mu nsonga za Moses Radio omukulu ono waliwo abagamba nti diski bagibba ennyimba bazitunda ne bagamba nti oba Palaso yagibba. Chameleon avuddeyo n'agamba nti ebintu bino abadde abiwuya naye agamba Palaso ennyimba zayimba zize tabbanga ka diski. Palaso ayiba music
nze mbadde nga Palasa recording music we naye bannayuganda ngeri abuntu benjokiza muzukuke mupe mu ntegeera y'okuteebereza obudde kubanga omuntu akeera enkyanga baana baddayo kusomera naga nti baana baddayo kusomera yo bawa omwana ripooti tibamulero bali mwetegekere obudde bammwe mwetegekere life yammwe mwetegekere entegeera yammwe olwansonga nti Palasa talina audacity. Palasa ali too creative by himself. Why would you? Nze kenyini mukulu wendi mwandizi wa music. Ne Palasa mwandizi wa music. Then why would you want to depend on somebody else? Palasa wandika music we namweyimbira era bwe yakuba kayimba akasooka mwana agenda kukoma kwako nayongera nakala no aina okitegedde agambye tewali yali abbye era n'ennyimba tebazitundangako. Chameleon agamba yabimanyi byonna. Teri alina lukusa ku music wa radio, teri yali atonze music wa radio. Kyo njagala nga kijje mu ndowooza yaabwe. Abantu bawandika music omupya, abantu bawandika music owaabwe naye abamu bawandika mu mpandiika radio yawandikanga nga bagyefaananyiza. Teri yali atonze music wa radio. Olwa ne weasel kennyini manyi mubuuza amanyi okupulinga music wa bwana mungi nimuga lwaki olutolutanaga kati nterwa the right ya radio na right ya weasel. So ekyo kya bulimba just bannayuganda bomanyi babeera mu buli omu kyatukiriza mbasezi abasezi gwalire ku musezi omuzimu walire ku muzimu watali multiplication. Ye Chameleon oyo ayogeddeko ku ba promoter mukulu Abitex abasengeka akasente kali agamba ti ba promoter balina kwetereza kyokka. Promoter yitajja kubalira muyimbi ku busobozi bonsawe kuba yebajja ajja kwagala kuleka milioni 2 naye tamanyize ze neetunda. Actually ejuzi nagenda ku bucha linga tugula nyama ya mbuzi neunyiza nyo ti nyakiro y'embuzi emitwalo 210 bagigula ngeri kugumunya kati fa abaguzi sife tuwa atune nyama y'embuzi ebbeeyi kubanza okugenda nanguza 210 oba sono jimpera obwerere okukwalinga kuyisa mu maaso mu industry efe sirwa kwanti kyama nze sono kuyimbira obwerere nakati saazo nsobola okuyimbira baleke kubeera bapromota ate nga balinnya mu lupromota. Okitegedde ensonga zeezo no.